omutujju obuuza ku bantu ne tubeera nga tugenda. Bw'obanga osima ettaka oyinza okusima akajja n'okwabuka ne sepeewo, naye ebisinga obukulu entiriga esunguwaza amalombe. Tukomyewo ekiro kya leero tulabe gye tunaatandikira. Mwebale yonna gye musinzira okuwuliriza. Obudde bubuno bwa mafuma, budde bwa nsiri, naye abeefiiriza obudde ne mwegatta mu kaseera kano ekisinga omuwendo kyekyo. Okwo naffe kwe tutandikira ne twongerako. Tunalaba ebiddirira bwe tunaaba nga tukomyewo kanjira nzita ku bigere. Bwakyange n'omukonta n'endukusa yange Nakajiri Alveras Jackie tukijje mu ngero omutwe ogwokutaano olunyiriri olw'olubereberye. Kigamba nti mwana wange osangayo omwoyo eri amagezi, tega okutu eri okutegeera kwange. Nakate ane teyeesitukidde. Ekyandiikibwa kyange nkijje mu Zabbuli 24 olunyiriri olw'17. Abatuukirivu be bakoola Mukama n'awulira. Bwe kiri. Amannya gange yenze Nakajiri Alveras nga neddira Nyonnyanga Akabire ku nguvu. Omukontanyi wange ye Nakabugo Pauline, muwala mugezi ate mulungi, anekanekanidde mu kadaali. Wangala ayo omwana wa Nabijjano. Bwe kiri. Situli Bassebo ne bannyabo, nze Ssengonza Alvine bawedde. Ndi muyizi ku Perusia Nursery and Primary School e Nabulagala. Ndeese baabo ono ye Nakate Anet eyeesitukidde nga muyizi Kasubi Church of Uganda Primary School. Yaddira Njovu Akabiro Nvubu nga tuli katta mukago. Bwatyo abamuzukulu wa Mukalo e Kambugu agamba nti azamazeeko nga muwogo. Era Engule tugitwala Bulemeezi mu nnyumba ya Kangaawo eyitibwa Kasukka Omumiro. Ndaba mwawedde dda Sebufu Bwango agundegunde. Tuli wa Nakabugo Pauline. Nakabugo Pauline wegendereze wetukuweereza mwana muzira nkima ketukugamba wano wakulanda tolaga jjala. Yesebo. Otyo Nakabugo tutandisibwe tuti. Yesebo. Wano oddamu nti kituufu oba si kituufu. Yesebo. Okusinziira ku bigambo bye mba njogedde. Yesebo. Oddamu nti kituufu oba si kiki? Oba si kituufu. Otyo buli muntu alina ekibanja. Yesebo. Era abeera n'obwannannyini ku ttaka. Kituufu sebo. Notalanda. Notalanda. Nakulabuliddewo nti weegendereza gwe ng'amaaso gatadde ku kyagundi. Ne tugenderawo olw'omwana Nakate Anet eyeesitukidde. Nakate Anet eyeesitukidde. Wangi ssebo. Naawe oddamu kituufu oba si kituufu? Yes ssebo. Ettaka. Yes sir. Tusobola okubeera n'ebibanja ebiwera ku ttaka erimu. Kituufu si kituufu? Kituufu. Kituufu. N'olanda. Yes sir. Landa ne wano tugende tulabe. Yes sir. Wuliriza. Yes sir. Abalongo tebabaalula babakola ki? Tebabaalula babakola ki bo? babagatta. Tokomyawo n'ogamba. Okomyawo. Situluddeyo era naye nakkiriza nti ndowooza akomyawo. Tusoose waani? Wa Nakajiri Alveras. Nakajiri Alveras. 1%. Wuliriza. Omuti ogukozesebwa mu nkumbi erima guyitibwa linnya ki? Omuyini. Katiranda. Bwalanze omuto abakulu naye era nga wakubayita bakulu tebalinawo nnyo njawulo nandukusa zaabwe kubanga bano bazaaliddwa ku mulembe gwa Simba jojuzi nabo njawulo mpaawo. Kakati Alveras 1%. oli muto. Yes sir. Kati ogenda kubeera nga otubuulira. Yes sir. Tuli wamu? Otyo. Ne tugamba bwe tuti ewa Alveras.
kagambo ki Omuganda kakozesa okulaga kabaka eyaserera oba eyazaawa oba eyabula? Ssekabaka n'olanda. Landa ne wano tugende Alveras. Yes sebo. Ekikolwa ky'omuntu okugaana okulya emmere naye ng'akikola mu bugenderevu mu Baganda kye bayita ki? Okuzira. Landa. Kale landa Alveras tweyongere wano ne tubuuza bwe tuti. Yes sebo. Obusa buba bwante. Yes sebo. Ate obw'ekinyonyi? Kalimbwe n'olanda. Fundikira wane wanga Alveras. Yes sebo. Wulira. Yes sebo. Ekikolwa ky'okuva mu kifo oludda akabanga. Yes sebo. Nga w'obadde obeera. Yes sebo. N'ogenda mu kifo ekirala. Mu Buganda kye bayita ki? Okusenguka. Ofundikidde wano. Webale nnyo Alveras, maliriza eno tonna maliriza omalayo obumaze eno. Omuntu bw'agenda mu dduuka eddene n'agulayo ekintu. Aweebwa ki okukakasa nti ekintu ekyo akiguze? Sebo aweebwa receipt. Wanza lugiyita receipt. Nga bwe batera okugiyita ennaku zino. Kale n'obeera nga omazeeyo yoga weebale nnyo. Ne tunona omuto. Sengonze Alvin bawedde. Sengonze. Kakasa nti bawedde. Yes sebo. Kubanga yo oli amazeeyo. Awanise tasekerera ate. Tusimbule Sengonze. Yes sebo. Kati wuliriza. Yes sebo. Enkumbi gye twayogeddeko. Ekikolwa ky'okujja omuti mu nkumbi eyo kiyitibwa kitya? Okuwanga. Kankuddiremu ate tulonda wano. Twalabye omuti ogukozesebwa mu nkumbi. Kati singa omuntu ayagadde okujja omuti mu nkumbi eyo, ekikolwa kyakola kye kiyitibwa ki? Okuwangulamu. Kati landa wegendereze Sengonzi akantu kaba katono nnyo wano n'olaalira ate omuntu kakuleka wano toddamu mulaba nako. Yes sebo. Otyo kale Sengonzi. Wangi sebo. Kagambo ki mu Luganda ke tukozesa nga twogera ku muntu eyafedda? Omugenzi n'olanda. Landa wuliriza wano. Yes sebo. Ogenda kumbuulira? Yes sebo. Omuntu singa aba mwana muto ayinza n'okuba omusajja omukulu oba omukazi omukulu. Yes sebo. Abantu nga batudde balya emmere naye ng'atwala amaaso ge n'agenda ng'alingiza n'okwetegereza buli muntu kyalya mu ssowaani ye. Yes sebo. Ne mumalako okulya nga yeetateredde. Yes sebo. Oyo Abaganda gwe bayita ow'engeri ki? Ow'omwoyo omutono. ngenda kale kuwa akabonero. Kale yanguwa Sengonzi eno. Yes sebo. Wegendereze. Yes sebo. Sengonzi. Wangi sebo. Mu butonde twawula ebisolo ku binyonyi. Yes sebo. Tubulireyo akabonero kamu akakulu ke tukozesa okwawula ekisolo ku kinyonyi. Ekinyonyi kibuuka, ensolo tebuuka. Kale n'olanda. Ne bw'obanga ogamba okubuuka otegeeza okubuuka ekitono n'okubuukira ddala nnyo. Kati wane wange ogenda kumaliriza ofundikirire wajjejje. Yes sebo. Omuntu gwe bagoba ewuwe. Yes sebo. Gy'abadde abeera. Buli waddanga nawo tasobola kubeerawo olw'embeera ezitali zimu. N'atwala ebbanga ggwanvu ng'embeera eyo mwatambulira. Mu Buganda wano omuntu bw'atyo baba bamuyita batya? Oba abantu bwe batyo? Abanaku. Ayinza okuba nga yava mu nnyumba nga mugagga. Bayinza n'okuba nga baava ku kyalo kiramba. Abantu bwe batyo baba bayita batya? Tekirimu. Obubonero obw'okwanjula. Bonna ngenda kubawa busatu. Kale tweyanze Nakabugo yeddira ki? Enkima sebo. Ow'enkima. Iye sebo. Katumba Mugeme yasooka. Iye sebo. Abaana be yazaalira e Bunyoro. Iye sebo. Baafuulibwa abalangira kuno. Iye sebo. Era bwe baafuulibwa abalangira
Ye ssebo. Amagulu gaabwe gaabeerangako biki okubyawula ku bantu abalala? Kwabeerangako ebyoya ebifaananako eby'enkima ssebo. Bwe baafuulibwa abalangira ku magulu gaabwe kwabeerangako biki? Sigambye nti baazaalibwanga balina ki? Ssebo ntereezaamu. Baasibibwangako endege. Kale kankuwa akabonero. Neeyanziza nnyo ssebo. Kwabeerangako ebikomo. Nani? Nakate Anet eyeesitukidde. Ow'enjovu. Wangi ssebo. Nkwatiraako bwe bumbowa. Oluusi olugero luno lulina engeri gye lwogerwamu naye ekika ky'enjovu gye kiva. Olugero luno lulina omumbowa kwe lwatandikira. Ye ssebo. Yali ani? Ssessanga. Nedda. Mukalo. Obadde ki? Waliwo amulonda? Nedda ssebo. Gwe bayita Mpinga wali omuwuliddeko? Ye ssebo. Kale zaayo omuzindaalo wano. Wuliriza. Ye ssebo. Mu Buganda mu mirimu egikolebwa Ye ssebo. waliwo ekintu ekiyitibwa omugomo. Ye ssebo. Omugomo kiki? Kozesa ebigambo byo ebindaga nti otegedde kye mbuuza. Omugomo kiki? Omugomo kiba kintu ekyeyambisibwa. Muzzukulu wa Mukalo mulonda. Mulonde. Ssebo omugomo gwe muti ogusima ebbumba. Gwe bakutemeka akabonero. Omugomo katumalirize kino. Omugomo kiba kika kya mutego. Naye mutego gukola ki? Mutego ogukozesebwa okutega ebyennyanja. Ye ssebo. Kaakati ekibuuzo ekikyo kikino. Ye ssebo. Bwe bagamba nti oyo omusajja yeewologa baba bagamba nti akola mulimu ki? Yeewologa. Aba muvubi. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo ssebo. Ogenda tubuulira. Ye ssebo. Omuntu gwe twogerako nti wa lugono Ye ssebo. aba akola ki? Omuntu ow'olugono aba akola ki? Omuntu ow'olugono oyo abeera muntu ng'akozesa ebintu naye ng'ayonoona bwonoonyi. Ng'akozesa ebintu naye ng'abyonoona. Endukusa yesooka mutaasa. Ssebo omuntu ow'olugono y'oyo abeera ng'akubiriza banne oba ng'abakyokooza. Weebala omutaasa. Okirabye? Badde ogenze tewesimbanga mu bintu bya bukulu ate mwaki tusanzeeko wano kubanga twabawadde omukisa baazaalibwa ku mulembe omutebi n'ogwa Simba naye totiryengera omulundi omulala emyaka egiddirira bw'olaba nga tonnayengera teweeteekanga mu kujjanga mukontanyi mukulu ba tojja kufuna kisa nnyo. Tojja kufuna kisa bw'ojjanga oli mukulu era ojja kwesimba mu bibuuzo eby'abakulu. Oteekeddwa okusooka n'olindako lw'oliweza ebbeere mwana wange ensangi tonnamera bbeere kwolwo ndigenda naawe. Tuliwo Nakate Anet eyeesitukidde. Nakate Anet ne tubuuza. Nakate. Wangi ssebo. Kye tuyita amalagolago kiki? Amalagolago. Ebiseera. Ebiseera? Ge malagolago? Amataayi. Amalagolago. Ngezaako ssebo. Amalagolago. Kubanga muli mu doozi y'abakulu. Ebitogi. Weereza omuzindaalo. Anaga nti nawe wadde ogenda gamba kitogi. Kati abantu bwe muzze nabo abakulu bwe mutuuka wabweru mujja babuuza nti naye amalagolago kiba kiki?
otyo tuliwo Ssebo. mu kubeera wano akatundu kano bassebo ne bannyabo kakutuusibwako Uganda Revenue Authority ekugamba nti developing Uganda tugamba Ssebo. tubuulireyo ebizibu bya mirundi ebiri Ssebo. nti wadde ekitongole ky'omusolo eyitibwa Uganda Revenue Authority Ssebo. kyagala nnyo kijjukiza abantu nti bateekeddwa okuwa omusolo Ssebo. naye n'abantu nabo babeera n'okwemulugunya okwabwe Ssebo. wadde baba bandyagadde okuwa omusolo Ssebo. kakati tubuulireyo ebintu bibiri ebiyinza okulemesa omuntu okuwa omusolo wadde abadde mwetegefu okuwa omusolo gwe. Ekimu ku byo bayinza okuba nga bamubanja buli kaseera. Ekirala sokolindeko nga bamubanja buli kaseera kati okumubanja buli kaseera nekimulemesa okuwa omusolo ekyokumubanja ekiyinza omulemesa nsaba kunziramu se eno engule ejja bwamu mitwe obadde otandise okunnyonnyola tugambye omuntu ayagala okuwa omusolo Ssebo. tuweeyo ebintu bibiri ebiyinza omulemesa okuguwa wadde abadde ayagala okuwa omusolo. Omusolo ogwo guyinza okuba nga guli waggulu nnyo. Omusolo guyinza okuba nga guli waggulu nnyo. Ekirala ayinza okuba nga talinaawo ssente zigenda kusasula musolo. Kati olwo bizinesi aba yayingiramu yaki ekyasoose kyabadde kituufu naye ekyokubiri si kyo toyinza gamba nti nno kyekiyinza nga talina ssente zakuwa musolo kati olwo aba akolera ki tuwaayo ekirala kimu ekyasoose kituufu Ssebo. tebayinza okuba bamugerekera omusolo mungi Ssebo. kakati ate ekirala ekirala kwobwa obudde ayinza okuba nga taziinaawo ssente zisasula omusolo nga taziinaawo olw'okuba nti mwe mukyali baana bato timunayingirana mu myaka gikola bizinesi nja kuwa obubonero neyanza nnyo ssebo mbuweerezaako taata wange owa Samula Hardware Nansana boddayo njagala ate nja mubuuza owa hardware oba wagenze n'omubuuzaako ku bizibu byasanga ng'awa omusolo. Ssebo. Genda nakate Anet yeesitukidde nakate Anet wangi ssebo gwe weefuule omuwi w'omusolo Ssebo obeeko ekintu kimu kyeweemulugunyiza ekitongole ky'omusolo URA owulira Ssebo tandika bwoti bassebo aba URA otyo olyoka ogatteko ekikyo bassebo aba URA mususse nnyo okulinnyisa emisolo nga temubalirira ku bantu ba wansi. Damu bassebo aba URA gamba nti olumu mususse okulinnyisa emisolo nga temubaliridde bantu ba wansi oba bamufuna mpola nga temubaliridde ennyingiza yaabwe. Kale ojja kufuna obubonero busatu bweyanza nnyo ssebo ne mbaweerezeewo omutujju ngendeko mu parts beverages tuli mu parts kale ogenda kutubuulira Ssebo. tubuulireyo amannya abiri Ssebo. agayitibwa kabaka mu Buganda Ssebo. nga gategeeza nti nno kabaka alina obuyinza bungi mu Buganda. Ssebo. Saabataka. Saabalongo. Abalongo nkiganye tukiraga buyinza baffe. kale obubonero busatu awo neyanza nnyo ssebo ne tujja ew'omuto Semwaza Alvin bawedde. gwe ogenda tuwulirayo amannya abiri agayitibwa kabaka naye nga bwe gamuyitibwa gategeeza nti kabaka asukkulumizibwa ku bantu abalala bonna. Saabalangira. Saabafumbo. Obubonero busatu Nembweyanza ssebo. otyo ne tukomawo
Yes sir. N'otubuulira. Yes sir. Ogenda tubuulira omuntu gwe bayita omukuusa yaba afaanana atya? Sebo omuntu omukuusa yo yabeera nga talina mazima. Nga talina mazima? Yes sebo. Nga talina mazima? Kale nga musobola okwogera ekintu ne mubaako gwe mwogeddeko n'agenda n'akimugamba. Obyonoonye. Tebakulonda gezaako ogusemba. Sebo omuntu omukuusa yoyo omuntu nga tasirikira kintu. Bagenda kulonda. Mugezeeko tulabe. Omuntu omukuusa ye muntu asaaga. Ye muntu asaaga ennyo. Asaaga ennyo? Yes sebo. Aluvera sobadde wagala kwongera kugezaako? Yes sir. Zindalugongole tugudda mabega naye ku baana abato tubawa omukisa kubanga balowoleza ku speed. Ebintu bino sebo okojjange mayanje baba babitegeera. Naye kye tubanonyamu abato akozesa bigambo ky'okujjayo ekyo kyategeera. Sebo omuntu omukuusa yo yabeera nga bwayogera ekintu tekibeera nga nkale ng'abeera ayogera alimba. Ayogera alimba. Nja kumala gakuba obubonero busatu. Neyanzanya sebo. Naye era bwe muba muddayo bwe tubawa homework mumukola. Yes sir. Abantu boddayo nabo mu mmotoka obabuuze nti naye omukuusa omutuufu ye muntu afaanana atya. Abantu abakulu abawuliriza n'abaana bammwe naawe omwana munnyonnyole leka kuva ku mmeeza kati kugenda mu kisenge mbw'ofunye essimu munnyonnyola omwana omukuusa yafaanana atya. Kale tuliwo Abasengonze Alvin. Sengonze Alvin. Wangi sebo. Gwe Sengonze ogenda tubuulira. Yes sebo. Omuntu Sengonze. Wangi sebo. Omuntu gwe tuyita omuyinike yafaanana atya? Ye muntu alimba. Ye muyinike? Ye muntu atalina kukkiriza ng'alimba nnyo banne. Ng'alimba nnyo banne. Ngezaako sebo. Ye muyinike. Omuntu omuyinike ye muntu asaagiriza. Tugeze ayinza ogenda n'alimba banne musimaya nga bagenda bakuba te banne ne batuukayo nga tebagenda bakuba. Ye muyinike. Ye muntu omuyinike. Ogezezaako. Aluvera somulonda. Ngezaako. Tulabe. Sebo omuntu omuyinike yo yabeera nga talina kukkiriza. Nga talina kukkiriza. Abatuuliriza temubanenya ensonga lwaki Engule yakutuusaako endukusa nga tuteekateeka nti okutegeera kwabo abaana bano nga bakyali ku myaka gino bintu kye bibakola ki. Oyo si ye muyinike. Si ye muyinike. Kakati tugende wa Kisuule abeere nga abafuna. Abakulu munyonyola abaana obuntu obwo tugende mu maaso. Tugende wano tulabe. Yes sebo. Kakati ogenda kumbuulira oli Wanyange. Yes sir. Ogenda kumbuulira waliwo erinnya lya jjajja w'abennyonyi. Yes sir. Yes sir. Ayogerwako nnyo mu ntandikwa y'ekika ky'ennyonyi kino. Yes sir. Nti yategeka embaga yali yakuyingira nnyumba naye nga y'amaanyi. Yali ani ono? Njiwe. Obubonero busatu. Nembweyanza. Oli omusajja omunyumire. Omusanyusiza. Kakati tukomyewo ewuwo sebo. Yes sebo. Naawe ogenda kumbuulira. Yes sebo. Njiwe kubanga naawe oli wa nnyonyi. Yes sebo. Njiwe bwe yafa alina omwana we omulenzi eyamusikira. Kozi yali ani? Baziira Kakooto. Obubonero busatu. Nembweyanza sebo. Werezaako kansala Mbabazi Frank. Na Bulagala. Okay. Tukyagenda kojja. Kakati tukomyewo. Yes sir. Kakati ani? Nakajiri Alveras. Nakajiri. Yes sir. Mu maka g'Abaganda abasinga okujjako agamu ennaku zino mubeeramu ejjinja eddene naye nga balina emirimu gye balikozesa. Emirimu egyo gye balikozesa egimu ku gyo bayinza okutegekerako obulo oba omuwemba
ebibadde ebyensigo ne bifuuka ebyensaano. Kati ejjinja eryo lye bakozesa ebintu ebyo baba baliyita batya? Ensaano. Nedda. Ono omulenzi amanyi okutunda essomero lye. Bonna waliwo ayakabawadde kati buli ndikuseberejja headmaster avaayo ng'agifalaasidde buli lw'oddamu ekibuuzo soosa kano. Oyinza n'okusalirako school fees. Kwata omuzindaalo tulabe. Ejjinja eryo ssebo liyitibwa olubengo. Olubengo akabonero kalamba. Nkeyanza nnyo ssebo nkaweerezaako mwenna abamperekedde abali awo bweru. Kaakati ekibuuzo kizze wuwo. Yes ssebo. Kaakati ekikolerwa ku lubengo olwo okufuula empeke z'obulo oba omuwemba ne zibufuula obuwunga, ekikolerwa ku jjinja eryo kye kiyitibwa okukola ki? Okusira. Ngezaako ssebo. Ate kati bagenda okulonda. Bagenda okulonda. Ono amaze alabika akugudde mu buwufu kati. Muwa omuzindaalo. Ssebo okusaanuula. Okusaanuusa. Nedda. Omukontanyi we akubyemu mu ngalo. Nedda. Tekuba kusaanuusa, tekuba kusaanuula. Ekikolwa ekyo kiyitibwa okumementula. Nedda. Kiganyi. Kati ebyo nga bwe biri byammwe bato. Tuzambadde mazeyo wano kujja. Ebyo munaaba muddayo mujja kubabuuza. Olulimi lwegiriiseemu tugende mu ssuula n'okuwawo. Kye tuyita Yes ssebo. empulutulizo Yes ssebo. kiba kisangibwawo era kirina mugaso ki? Ssebo guyinza okuba omuguwa oba ekyayi nga kisibiddwa nga waliko ekitundu ky'osobola okusika ne kiyamba ekintu ekyo ky'osumulula okusumululibwa amangu. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo ssebo, mbuweerezaako ekyemu w'essomero yaffe Nansa na parents omukulu Kalyebala John. Kale. Tuliwo. Nakate Anet. Wangi ssebo. Tuweeyo embeera za mirundi esatu. Yes ssebo. Omuganda mwakubira engoma gwanga mujje. Embeera za mirundi esatu ez'enjawulo. Omuganda mwakubira engoma gwanga mujje. Asobola ogikuba ng'ennyumba ye ekutte omuliro. Asobola ogikuba ng'abatemu bamuyingiridde. Asobola ogikuba ng'ababbi bamenye enju ye ne bayingira. Ng'ababbi bamenye enju ye. Obubonero busatu. Mbweyanza nnyo ssebo, bawedde. Omutujju bafune. Tuli wamu ne Simba Automotives. Pichipichi Yugi Boss kakati yeyingidde mu matu gammwe nkakasa mu matu esigaddemu era tegenda kuvaamu. Ate tubeera ne Sumo NTC. Yugi Boss ebeera y'abasaabaze kukola bodaboda ya mipiira 2. Sumo NTC ya mipiira 3. Egenda kwanguyiza obusuubuzi, kwanguyize obulimi, kwanguyize obulunzi byonna, kubanga omulunzi ajja kubanga akatwala atike ekisagazi ky'ekyente abeere ng'asimbula. Byonna byebyo. Bannange ebintu byanguwe, esente tugikola kubeera ng'etutaasa n'okugonza obulamu. Kale tugenze waani? Wa Nakabugo Pauline Mukandula. Nakabugo Pauline Mukandula. Yes ssebo. Ogenda kumpa erinnya. Yes ssebo. Eriyitibwa ekikolwa. Yes ssebo. Omujjwa kyakola ku nnyumba ezimbibwa. Yes ssebo. Yes ssebo. Baleme kugisera. Erinnya ly'ekintu ekyo kyakola oba ekintu kyakolawo mu Buganda kye bayita ki? Nsaba kunziriramu ssebo. Omujjwa agenze ku nnyumba gye bazimba. Yes ssebo. N'abaako byakolawo. Yes ssebo. Byakolawo biyambe ennyumba eyo baleme gisera ereme kuggwa. Oba kakati kyakola ekyo Abaganda bakiyita ki?
kyakolawo ennyumba balemenye ku kiseera kiyitibwa kitya omulonda nedda ssebo tomulonda kwata omuzindalo tulabe ssebo kiyitibwa okusalira ennyumba nedda oli abalabalamu naye nekigaana kati mwali muwulire kye bayita okusera ennyumba yesebo kati gwenzize wuwo yesebo kati bwe kubanga kwe kusera ennyumba olwo omujju akikola atya sebo agyetooloola nedda sebo kiki temulwanira mu zindaalo sebo agyetooloola ng'alina ebigambo by'alaamirizaako nedda naawe kyoyagala okwogera kwata omuzindaalo ssebo asalirako enkoko empanga nedda kwata ssebo agenda n'ayabya akayumba kaluwa agenda n'ayabya ensiisira nedda kati ekyo ekyokubiri kyomujjwa kyakolera ddala ngenda kukibalekera mulinawo abantu abakulu be mwazze nabo mujja babuuza ti omujjwa kino akikola atya kyebayita okusera ennyumba tebiweddeeyo kojja bikyaliyo kale katugende wano mu kisoko kino wuliriza bagamba ti asuukira ng'omwenge omusu asuukira ng'omwenge omusu olwo omwenge omusu gwe guba gutya ssebo omwenge omusu guyinza okuba omwenge ogutannatuuka ku mutendera ogw'okunywebwa olwo guba gukola gutya gubeera musu ssebo musu nedda ssebo guba gukola gutya eri ndukusayo kwata omuzindalo giwetu muwe ndukusayo tulabe guba gukambaga komyawo omuzindalo tolonda ogambye guba gukola gutya ssebo gubeera tegunnatuuka ku mutendera gw'omwenge omulungi ogunywebwa olwo nga gukola gutya gwo bagambye asuukira ng'omwenge omusu mulonda gubeera gusobola okumutamiiza amangu kwata omuzindalo tulabe gubeera gukyakula guba gukyakula nga gulaga obubonero obulaga nti gukyeyongera okukula tugende kino kikyo yesebo wuliriza yesebo omuntu bw'alaaka okulaaka yesebo balina oluusi bwe bamugeraageranya omuntu bw'atambula ng'alaaka ne bamugeraageranya nti alaaka atya ng'embwa nedda kulaaka nga maaya nedda nga ŋŋaali wali akimanyi ku mwena sekanolya kulaaka mwali muwulireko nga bagamba nti alaaka ng'ogwalumanzera ebbeere nedda ssebo kati mbafundikidde tugende mu bato tumalirize kale abato mulina ekibuuzo kimu wano katundu tukujjukiza Eliana Glassmart and Hardware emubendi tujja Tekino Kasanga tedduuka erikutuusako amasimu ag'ebbeeyi era amasimu gaseereza lisangibwa Mutasa City ate n'okuliraana Torch petrol station mu maaso g'akatale ka Kasangati akapya wonna tujja okubulira simu ne tutuusako ne Lady Valeria Vocational Institute Matuga Kiryagonja ku masomo ag'ebyemikono gonna nago tujja omuto kale kati buno obuuzo obusembayo okummwe abato otyo ogenda tubuulira ogenda kutubuulira tuli fenna
linnya ki ery'Oluganda Yes sir. abantu lye baawa obulwadde bwa covid? Lumima mawuggwe. Lumima mawuggwe obubonero busatu. Nembwe. Otyo gwe n'otubuulira. Yes sebo. Ate bulwadde ki Abaganda bwe bayita obwa nalubiri? Mulonda sebo. Sickle cells. Obubonero busatu. Nembwe yanza sebo. Obubonero busatu. Okay, kale katujje uwo. Yes sir. Buuliriza ani? Nakajiri Alvarez. Nakajiri. Yes. Luno lugero luno. Yes. Okukula kudda buto nga ttungulu. Okukula kudda buto nga ttungulu. Ettungulu kyeki? Ettungulu kiba kibala nga kiriibwa. Kiba kimyufu nga kiringa. Sebo ettungulu kiba kibala nga kimyufu nga kiriibwa nga nga kiva ku muti gwe bayita ekitungulu. Kaakati waliwo kyokyabulako kubanga singa oli ayogedde ku mmwanyi akubulira nti emmwanyi wabaayo n'ennimiro erimwamu emmwanyi. Kaakati gwe totubuulidde ettungulu. Ettungulu kiba kibala nga kiriibwa nga kiva ku muti gwe oguyitibwa ekitungulu. Olowooza omazeeyo kyembuuza? Bwampa ekisingako ngenda kumuwa akabonero. Kwata omuzindaalo gwe tulabe. Ettungulu kiba kibala. Kiriibwa kifaanana akatungulu era Abaganda bawanuuza nti kifaanana abantu. Kale kiringa kibala naye kifaanana ki? Kale kimyufu ng'abantu. Kyembadde nnoonyaayo mwena temukireese naye ngenda kuwa gwe yasoose akabonero. Amatungulu gasinga kubala ku ttale. Gasinga kubala ku ttale. Kyenabadde nnoonya teriyo wosanga weewaawo ennaku zino ebintu ebimu babireesa awaka. Naye ekizibu gamba nti olusuku ennimiro y'amatungulu yiiri. Kale kino kikyo? Yes sebo. Wuliriza. Obutamera kirevu njuba ya kikome. Obutamera kirevu njuba ya kikome. Ekikome kiki? Ekikome kiba kibala. Mulonda sebo. Ntereza kiba kisolo. Mulonda sebo. Nedda. Mulonda. Kiba kiwuka. Mulonda sebo. Kwata omuzindaalo londe tulabe. Ekikome buba budde. Nga bufaanana butya? Ng'omusana gwaka tegwaka enkuba etonnya tetonnya. Akabonero kalamba. Nembweyanza sebo. Ambafundiikirire wano. Mayanja ndowooza mulaba omulimu gwe tuliko. Eno eyitibwa Engule World Cup ya lulimi. Ate ffe tulowooza nti essuubi lya Buganda ery'enkya litandikira awo. Awo eritandikira. Muwulirize n'obwegendereza. Yes sebo. Empandiika y'olulimi Oluganda eyinza okuviirako omuntu okuwa obubaka obw'enjawulo nga si wabadde agenderera. Ono yabadde mwana ng'agamba awandiikira munne ku ssomero ng'ayagala mugamba nti taatawo musajja mubi nnyo. Nti taatawo musajja mubi nnyo. N'amaliriza ng'amugambye nti taatawo musajja mubbi nnyo. Muwulidde? N'amaliriza ng'amuwandiikidde nti taatawo musajja mubbi nnyo. Kale akagambo ke yasobezza mutuwandiikira akagambo akatuufu bwe kabadde kalina okubeera. Ate ye amala awandiike mubbi nnyo, so yabadde alina okuwandiika mubi nnyo. Kati muwandiika akagambo ke yabadde alina okuwandiika. Museeka amanyi. Mwebali nnyo mwebalire ddala.
tongera kutegeeza senga musanyuso w'ebbangulu ly'omukwano akugamba gwe wenna agenda otulinda ew'obulenzi nkujjukiza senga musanyuso akugambye nti nno sawa 6 yagenda kuba atuuse n'osobola n'omunyigirako gwe agenda akutusinkana ew'obulenzi ku lunaku olw'omukaaga luno sooka okubire ku senga amanye bwakwetegekera kubanga sawa 6 gojja kusobola okusooka okubeera ng'ozze omulabyemu bw'omala omulabamu ataawo olinda omusomo sawa 8 gukolere simu gy'okubira senga musanyusa mwogeremu eri 070248 070248 otyo kojja bawaddeyo abato bawaddeyo tuwe abato tuwe abato Nakajiri awandiise manewu baneyi mubi onawa sengonzi manewu baneyi ezanna bansasaana nayane o gase biki byawandiise sengonzi sibi akagundi tubale tugenderera kuwandiika taatawo musajja mubi nnyo naye olina agamba mubbi nnyo kati aloverus nabeeranga akatuuse kalina kubeera manewu baneyi taatawo mubi nnyo okiwulira kale ne tulyoka tugenda mubavubuka teba buteebi olukiiko olwefaananyiriza paalamenti olwasooka mu Uganda baluyita nga legiko ekivunulwa oba kigwayo nti legislative council otyo nga bamulaba paalamenti eno eriwo tiyasooka kuyitibwa paalamenti yayitibwa nga legiko kati olukiiko olwo lwatandika wano mugumu ku myaka gino lwatandika mu mwaka gwa 1902 lwatandika mu mwaka gwa 1903 lwatandika mu mwaka gwa 1904 lwatandika mu mwaka gwa 1905 teba buteebi ne tujja buterevu kojja beba mukozi bagalule yoala engimanyi awo tugyogera kawo tugiwa endorsement omuntu ayagala okufuna driving permit ey'abayiga license ekkiriza omuntu okuvuga emmotoka driving permit ey'abayiga ateekwa okuba ng'asukka emyaka 18 egy'obukulu era ayinza ateekwa okuba ng'asukka emyaka 18 egy'obukulu olwo asobola okufuna ebbaluwa eno eya kiraasi eyitibwa A ey'emmotoka, B ey'emmotoka entono ezituuza abantu okutuuka ku bantu 7 ate ne wabaawo n'ezeetikka ebintu ebituuka ku ttani 3 n'ekitundu. Ebintu byonna ebikwata ku kusaba pamiti eno abyetaaga agenda ku mutimbagano gwa Uganda Revenue Authority URA www.ura.go.ug awo wagenda okujjuliza byonna nga buli kye bamwetaaza akijjuliza ku mutimbagano okwo. Emboozi eyo mugiwulidde? Kaakati ekibuuzo kiikino. Ekibuuzo kigamba nti omuntu ayagala okufuna driving permit ey'abayiga agenda mu kifo ki okufuna ebigikwatako? bamaliriza teba buteebi leeta teba buteebi nakate 1902 nakabugo 1903 nakate nabeera ng'afunye obubonero 3 ateebye era n'akituusa 1902 nakate paalamenti eyasooka yali eyitibwa legiko era yatandika mu mwaka gwa 1902. Radio Simba mu mannya gaayo geerina era geekozesa mulimu n'erinnya ery'Oluswayiri eritegeeza empologoma. Linnya ki? kale bamaze okuwaayo URA nakabugo awandiise URA .1
oba katonyeze wano ono www.ura.ug ninga WB kinabadde njagalayo kyabadde kitono wadde mukifudde kikalubo nnyo naye ngenda kubaawa obubonero. Ogenda ku mutimbagano gwa Uganda Revenue Authority mwena ngenda baawa obubonero busatu. kale mulete Munzika. Maliriza nakati awandiise Simba owa kamera akirabe kiweereze. Nakabugo naye awandiise Simba. Muli batuufu Simba tubadde tubanoonyamu nga twebuuza oba mukimanyi nti Simba kigambo kya Luswayiri ekitegeeza empologoma. Kale mwenna amufunye obubonero busatu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Manya gange nze Nakajiri nga ntumirako omwami n'omukyala Katongole, ntumirako n'omusomesa wange Tikyaddewo n'omukulu w'essomero lyaffe Margaret Nabakooza. Tweyanzege n'ofuna omuto. Okusookera ddala ntumirako head teacher wa Perusha Primary School omwami ko mu Lubuga Borin. Akoze kyamaanyi nnyo ofunira abawagizi bange Costa mwe batambulidde. Okubiri ntumirako basomesa bange bonna ab'oku Perusha Primary School. Weewaawo. Kale ne tugenda mu bakulu. Abakulu nammwe tumusukka abantu basatu obudde butugenzeeko. Erinnya lyange nze Nakabugo Pauline Mukandula. Ntumirako jjajja wange omukyala Nalule Lucia n'abawagizi bonna abali awo ebweru wamu n'abayizi bannange kukosa n'abo bonna abanjagaliza obuwanguzi. Amannya gange nze Nakate Anet eyeesitukidde. Sookera ddala okweyanza abawagizi baffe abatuwerekeddeko. Mwebalire ddala. Neneebaza ne head teacher omwami Sengabire Boam. Nentumirako ne kyange omukyala Asimwe Kireya. Nentumirako n'abawagizi bange n'omubaka wa Lubaga North Kawalya Abubeka. Yakuziki yatutambuza yatugulira n'obutabo. Kale netulyoka sebo kojange agitata giwomya abaako naawe bootumira. Nsi ya Kizito Muyunja Kabimbiri Mukono Nowengabi Nansamba Sumaya Baseesa Nansana Wakiso sawa 10 mubenga mutuuse wano. Abawagizi baffe mwebale nnyo okujja wano naddala bawerekedde ku bakontanyi temujjanga okwo n'abalala mukole bwe mutyo. Bino bigenze bwe biti ebyekiro ky'olwaleero. Baana bano bonna bali ku mulembe gwa Simba, bazaaliddwa ku mulembe gwa Simba, kitegeeza tebasukka myaka 25. N'abiri tebagaweza bano. N'abiri tebagaweza abaana bato bambi. Naye to teryengerera mu ngule. Kakati tutandike n'ono eyasoose ow'enkima Nakabugo Pauline Nansana Wakiso Busiro kubonero 25 afunye obubonero 25 kubonero 75 afunyeeko 25. Anna abadde Danger Substitute Magulu ga Ntungo Omuwologoma bambi yafunyeemu ekirwadde. Ne tugenda kuwenyange Endukusa Nakajiri Aloveras St. Joseph Catholic kubonero 25 Endukusa nekoze nnyo efunye obubonero 23. Bafuna obubonero 48 omugatte. Nakate Anet eyeesitukidde ku bubonero 75 abeera wali Kasubi Nabulagala afunyeeko obubonero 35. Endukusa ye ey'ennyange Sengonzi Alville bawedde Perusha gy'asomera ku bubonero 25 efunye obubonero 14 ne bafuna obubonero 49. Nakati asinzeeko kamu kataguleme naye n'ayitawo.